Bwe nali teenager nga nkyali myaka egyo gya teen emyaka gyange mwe natandikira eby'abasajja. Nayagalanga nnyo abasajja abalina ssente era mu bwongo bwange mwalimu nti nja kufumbirwa omusajja alina ssente nga sifaayo bayenkana ki. Ate kyasanyusa nnyo okulaba abavubuka abato bali mu 20s, 30s nga balina ssente namanya mmaze. Wabula one day omuvubuka yankwana yalina ku ssente naye yali mufumbo, ekyo nakigumira era I think I was 19, nalina emyaka 19, nali mu S6 by that time, sinaagimalirizaako. Kati omuvubuka yankwana n'anjagala. Okunjagala nalowooza mmaze era nali manyi ye muntu gwe ngenda obbeera naye mu bufumbo. Nalina emmotoka nga yeevuga n'akasente kaaliwo. Kati omuvubuka oyo yali mufumbo nga bwe mbagambye ng'alina mukazi we n'abaana baali babiri ziti. Yalina emyaka oba gyali 28 awo gye yalina emyaka. Kati nze bambi saamanya nti nalowooza nti agenda kuwasa nze. Ate remember nali saagala mukazi we oli abeere naye nga nange ali nange. Era nakimugambanga bwe twamiitinganga namugamba wabula nkubuulire saagala musajja alina mukazi. Even nze namusanga ne mukazi we naye nze namugamba saagala musajja alina mukazi. N'aŋŋamba mukazi wange oyo omulaba gwe nkoze naye buli kimu. Emmotoka gy'olaba gye nkoze naye, ssente ze nnina nzikoze naye buli kimu nga bw'okiraba. Namugamba kati tugenda kukola tutya kubanga nze nkwagala era si ready kulozinga emyaka mugimanyi nammwe kavubuka awaga. Si ready kulozinga kubanga nkwagala nze bya mukazi we tobinnyumiza. Nakola ekisoboka kyonna omu namukubira essimu kuba yaŋŋamba tonkubiranga essimu nga ndi waka budde n'abumpa. Namukubira essimu lumu nga mmanyi mukazi we waali ewaka. Ne mmukubira oba yafuna awaazi wadda n'aŋŋamba wabula nkubuuliriza ate oddamu kunkubira ssimu buno budde nabuggaana. Kati mishoni yange yali yakukyankalanya oli mukazi alabe nti mukubidde essimu bakyankalane omukazi ano bisakira ti nnyingira mu maka ago kuba baali bazimba n'okuzimba. Mumanye emiwunyo gye gyakoma. Emiwunyo egyangwako sijja bbaliiba. Omukazi yakyankalana, omukazi n'ayomba n'akola olutalo ne bakyankalana ewaka, omukazi n'akasukasuka ebintu n'anoba n'okunoba omukazi. Nkubira essimu bwe yagikuba yagikuba kiro n'aŋŋamba njagala kukulaabako. Ne mmugamba buno obudde obw'ekiro n'aŋŋamba nedda enkya kwanza oke tewali buzibu. Kati twamiitinga nze nalinayo mbega wange eri nga mpa information yonna eba eriyo. Namugamba tewali buzibu tujja miitinga. Kati tumiitinga. N'aŋŋamba lwaki wankubidde essimu ekiro? Namubuuza otegeeza ki? N'aŋŋamba ndi mu kukubuuza nziraamu. Namugamba nange omutima gwabadde gunnuma nga njagala kwogerako naawe. N'aŋŋamba saakugaana. Nga akimanyi waŋŋaana naye kati nze wadde oyagala nkole ntya? N'aŋŋamba kwankyankalanyizza amaka mukazi wange n'anoba n'agenda nze mukazi wange mwagala atuvudde wala biki. Namugamba oba anobe. Nno kitegeeza ki? Baanamu omusajja yatabuka. Ate bakazi bannange beegayidde omusajja bw'abeeranga anyiize tomuddamu kyova olaba abakazi abamu babakuba kuddamu omusajja anyiize oba ng'ayogera. Gwe muwe obudde aye teweetonda. Muleke amale okukakkana olyoke weetonde. Nasiriikirira bwe nti n'antunuulira bw'ati n'aŋŋamba nkwagala naye singa mbadde sikwagala. Olwo omukazi bwe yanoba teyagenda waabwe. Aleka yagenda mu wa sisita we bw'ali mu kibuga gye yalaga. Nze mbega wange we yaŋŋamba. Omusajja yagenda waliwo omukazi ng'omukazi taliiyo. N'amala ensonga ne bazitereeza ndowooza omukazi n'akomawo. Kati omukazi lwe yakomawo lwennyini ku olwo lwennyini twamiitinga lwe nga mukazi we yagenze biki. Essimu yaginziggyako yali yagimpa ne layini yamu n'agitwaliramu. Kati enkeera mukubira nafuna essimu y'omuntu ne mukwekuba ennamba nagiyina mu mutwe gy'emyaka mugimanyi. Neziba nnamba lw'ozikwata. Nnamba nagiyina mu mutwe ne mukubira. Namugamba essimu ogenda ginziriza oba mbiveeko? N'aŋŋamba wabula neesonyiwa. Bw'oba otegeera neesonyiwa ne nsirika ne nziggyako. Kati omukazi lwe yadda nga wayiseewo ennaku 2 n'adda omukazi. Ngenda olaba atankubira nga njagala kumiitinga. N'aŋŋamba essimu yo yiino naye nkwegayiridde toddangamu okunkubira essimu ekiro.
nga mubuuze bya mukazi wo byo biri kuti nga mukazi wange yakomyewo era gy'ali konzi yakakanya obusungu nga ngamba si munyiivu nnyo naye nga munyiivu kitekiyinza muggwamu naye nkwegayiridde tuddangamu okkuba essimu ekiro ojja kunkyankalanyiza obufumu ate mukazi wange mwagala nnyo omubuuza naye otegeeza ki kyogamba oneyambisa bweyambisa tugenda kumpasa nga ambuuza ani yakugambako ti ngenda kukuwasa baanamu omusajja oli yali yaŋŋamba agenda kumpasa bya bulungi namugamba ki olwo nnyiiga nange zivaako olwo nga ndi ready okukola kyonna ekiddako mwe ebika nalimu n'akatwewunga nali mwetegefu okukola ekiddako kyonna nange tuddangamu okunkubira essimu leka mukazi wange mwagala nga mugamba mukazi mugambe ekituufu nti nange gyendi nga mbuuza ani ngamba oli mukazi wange mwagala nnyo siza nomuzzaako mukazi mulala